ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Kadama omuzimu gwa Kadama munne gumumazeeko emirembe. Ebintu ebiti bwe tuba tubinyumya ebiseera ebisinga oyinza olowooza tebiriiyo, naye munnange ku nsi engeri gye yatabukamu n'ensi nga nze bwe ngirabamu immanyi nti nno buli kimu kisoboka era nga buli kimu gyekiri, wabula gwe kiba kikugambisa nti ekintu ekyo tekiriiyo lwa nsonga tokirabangako oba tofunangako muntu yenna yenna akikunyumiriza kyova olaba okiwakana nti tekiriiyo, naye ng'ebintu weebiti gyebiri. Omuwala ono agamba nti nno omuzimu gw'omukozi gumumazeeko emirembe mu nnyumba ya mukama we. Buli wadda gumugamba nti nno gamba famire yange ejja nnone, era nga gumulagirira batya bwe baamutamu, era ng'omuwala ono akakasa nti nno Kadama ono yandibanga baamunnyika bunnyisi mu mazzi mpaka kufa kwe, era nga omuzimu gumugamba gamba famire yange obakaabirire babeere nga banzijayo eno ku ddungu banzizeeyo ewaka, era nga ye akugamba nti nno gwamutwala paka we bakweka passport ye we yali, era n'azuula amannya g'ono omuwala eyafa nakyo ekyamutta ne gumulagirira famire ye, era ng'omuwala ono agamba yeetaaga buyambi. Mwe mwena mwena abamanyi omugenzi ono era abamanyi nti omuwala ono yafa, mubeere nga mutegeeza famire ye nti omwana ono yafa, babeere nga bakola kyonna kyonna ekisoboka, oba kwewola ssente oba bagenda mu kampani eyamutwala bagezeeko okunoonyereza omuwala ono yafaaki, era n'omulambo gwe babeere nga bagukomyawo ewaka ku butaka guziikibwe, kubanga ye omugenzi kyayagala era y'ensonga lwaki ali bubi mwana muwala ono eyadda mu kifo ky'okujja okukola, era abeera nga amugamba innyamba gwe wekka asobola okunyamba okugamba bazadde bange okunnona. Nawe yenze Sheila Adita saagala okirabire nti channel eno ogyetaaga nnyo, ky'olina okukola ku subscribing, kwata ku notification bell, buli video yonna gye tuteekayo ebere nga ekutuukako bulungi nnyo oleme kujusibwa. And of course yonna gye mukolera imbeera nga mbatumirako naddiramu abali mu Saudi Arabia, abali e Bulaaya, abali e Dubai, abali mu nsi ez'enjawulo yonna gye musinzira okubanga mundaba mukola ekintu kirungi nnyo, era njagala mukimanyi nti nno nsiima nnyo ebintu bye munkolera, ebintu bye munkolera mbisiima. Video weebe kunyumidde giliking ate era commenting tumanye kyotegeddemu ne wootategedde otubuze, ne woba olina by'oyagala twogereko era tubeera nga otugamba tujja kuba nga tukola ekyo. Katugendeko mu katambi omuwala ono kennyini nga yeeyogerera omuzimu okuba nga gumumazeeko emirembe ate era tukomewo. Kadama wuune yafiirwa bbaawe omwezi oguwedde naye omuzimu gumuzina buli lunaku. Buli kaseera omuzimu gumwebakako. Bannange Mukama Katonda nga tonnafa olaba ebintu mu dduniya muno. Twazze wano nno kukyala bino eby'ekisiibo. Munnange n'ensango Munnayuganda. Omukazi ng'akaaba bukaabi olwandabyeko omukazi n'ampe akafuba n'akaaba amaziga. Ne ŋŋamba obadde ki? Owalindabyeko n'osanyuka ki ekikaabya? Omukazi n'aŋŋamba yasindika ssente bbaawe atwale abaana ku masomero. Omusajja n'agwa ku accident ng'agenda okuggyako ssente mu banka. Omusajja n'afa. We yafa baamubikira, omukazi n'akaaba nga tannaba kubaako na kyakola. Naye banamu omukazi ali wano akoze aweddemu, omuzimu buli lunaku gumwebakako, tayagala kuddaka teri kiriyo, bannange asaba magezi gammwe. Badiya ebyo si bigambo byange, kyovulaba akatambyako enkataddewo nammwe mwewulirireko mu ddoboozi lyoyo omukyala oba omuwala ye kennyini ng'akakasa ebigambo byayogera ng'agamba nti nno bannange nze omuzimu gumazeeko emirembe simanyi kyakukola. Ne mu nnyumba gye nasookera omuwala oyo gye baamuttira navaayo nenfuna awantu ewala, naye era omuzimu guŋŋamba munnange tosobola kunyamba, togenda kunyamba, nnyamba. Njagala okubategeeza nti nno ebintu ebiti bituukawo naddala mayumba g'abana abantu gye tukolera nga bwe mwali mukiwuliddeko oba nsuubira mwena mwali mukiwuliddeko ne mu ggwanga lyaffe Uganda gye tuli, omuntu n'okera ku makya n'ogula ennyumba n'etandika okwogera, n'okera ku makya n'ogula emmotoka n'eyogera, n'okera ku makya kaŋŋambe oba
n'ozimba ennyumba oba ng'ogizimbye ku malaalo we baziika abantu abantu abo ne batandika okugamba munnange wano nowoozimbye ennyumba yo munnange ffe ate wetubeera beera ng'otujjawo oba oyagala okufuna emirembe tujjeewo oba mutusende mututeeke ewantu ewalala. Ndowooza mwali mukiwuliddeko nti emizimu nagyo gimanyi okukwata abantu. Omuzimu gw'omuntu eyafa ne gujja ne gubbukukira mu muntu oba gukutte maama ng'oyo oba taata oba ssenga oba omwana omuto ng'oyo ne gutandika okwogera byonna bye gwagala. Ebintu ebyo bituukawo ate era nga bya ddala. N'omuwala ono bw'aba agamba nti nno kituufu omuzimu gumuloosa, omuzimu gumujjira, omuzimu gumukaabirira, omuzimu gumutambulirako era gumumazeeko emirembe gutuuse n'okumuleetera okulowooza okuva ku omulimu agute abeere nga takola abiveeko buvi kubanga talina waasobola kulaga. Bw'agenda wano nga gutuuka, bw'agenda wali nga gutuuka, bw'agenda wano nga gutuuka. Awo nno ne nzijukira emboozi emu gye nalaba Kadama TV. Omwana muwala yavaayo n'ayogera emboozi n'agamba nti ye mu nnyumba ya mukama wo mulimu omuntu omulala atambuliramu gw'atategeera, naye omuntu oyo buli w'atambula ajjira mu bigere ebiddugala. Ennyumba gyakamala ogirongoosa ebigere ne bitambula naye nga walinnye wonna waddugala. N'agamba okusooka yali amanyi baana ba mukama we be bakikola. N'agamba naye nze lumu olunaku lwe nasiimula ennyumba ng'abantu bonna beebase banaakamala ogisimula ne ngendako obugenzi mu luumu yange katono nnyo bwe kati ebigere n'ensanga nga bitambudde naye ate biina ekisenge we bibulira. Ekisenge ekyo tetukiggula. Ekyandeetera okulowooza nti either mu nnyumba mulimu omusambwa oba omuzimu. Omuwala oyo yali asaba buyambi. Nawuliriza odiyo y'oyo omuwala ne ndowooza nti ebintu ebyo bya kiyaali. Naye nange we natandika okuba nga nkolera mu ggwanga lino erya Saudi Arabia ne nkizuula nti nno eno emisambwa mingi nnyo era kansubiremu abaana abamu mumanyi n'okugiraba naddala ababeera ku kampuni emisambo egyo mugiraba ne mugiraba kyemuva mulaba abawala bava ne bagamba nti amagini gabakozesa lwansonga ebintu we bityo gyebiri. So endowooza omuwala ono ekintu kyayogera waaba kituufu. Omuwala ono bagezeeko okunoonyereza. Omuwala gwayogerako eyafa kituufu yajja mu lino eggwanga. Omuwala gwagamba nti yafa kituufu yafa oba nedda. Bw'aba yafa kyekyetaagisa okuba nga kikolebwa. Bwe kiba nga mulambo gwakuddiza waka babeere nga bamukwatirako omulambo gusobola okukomawo omugenzi naye awummula emirembe. Igwe olowooza ki ku eno vidiyo? Nkusaba mmanye eki ky'olowooza nga bweyambisa comment sections commentinga teweerabira kusubscribinga kwata ne ku notification bell. Imbagalanyi.